omukyala ono yakwata omwana we n'amuwa abazungu okumwadoputinga. Abazungu ne badoputinga omwana ne bamukwata ne bamutwala mu Amerika. We twogerera omwana muwala ono ali ku midiya akaaba amaziga alaga nga bw'amuyisenga ennyo omwana we era asabayo chance nti kale singa Mukama muwaayo chance n'addamu nasinkana ku mwana we. Omwana ono yatwalibwa nti nga wa myaka 3 olwaleero wa myaka 13 y'emyaka 10 egiyiseewo ng'omwana ono maama we tamulabako. Abantu babuuzizza omukyala ono ku maziga g'akabuba ku nnaku gy'alaga nti amisinga omwana we. Bamubuuziza ne bamugamba omwana lwaki wamuwaayo? Lwaki tewatoba n'omwana wo? N'addamu n'ayanukula n'agamba nti embeera yali mbi nnyo. Ate ng'abazungu bano bazze ne balaga nti bagenda kumuyambira omwana. Wabula baamulimba ne bamugamba nti omwana we bajja kubanga bamumuleeterako buli mwaka. Buli mwaka nti ajja kubanga omwana oyo akomawo alabe ku nnyina. Naye kati emyaka 10 omwana taddanga kulaba ku nnyina. Era n'agamba nti waliwo abamubuuzizza nti nnyabo gwatuwogganira tewasayininga mpapula ng'owaayo omwana oyo. Bwe tokimanyi nti omwana w'omuwaayo okumwadoputinga aba takyaliwo oba tomuyinaako kakwate konna. N'agamba ekituufu yasayininga empapula naye mbu yali tamanyi bye zitegeeza. Yasayininga empapula nga tamanyi empapula za sayininga zitegeeza ki. Omukyala ono omukisa omungi gw'alina, omukisa ate ng'eri abazadde bangi ng'abaana baabwe baatwalibwa naye nga tebalafunanga chansi yonna kakisa konna kaddamu kulaba ku baana be. Omukyala ono ayogerako n'omwana we lwakuba nti waliwoko ebirigo oluusi kitwalamu akabanga. Wabula waliwo koolo gye yaakakola mu nnaku ziringa 3 emabega. Yalikodinga koolo eyo ng'ayogera ku ssimu n'omwana we. Omwana alina ekigambo kyayogera n'amugamba maama, sometimes life is heavy. Akagambo ako kaakwata ku buli muntu yenna eyalaba vidiyo eyo. Omwana watuukira okugamba maama nti obulamu, ebiseera ebimu obulamu buzito. Buzito kitegeeza omwana oyo alinga alina embeera gy'ayitamu zo nti aba tasobola kujoogera. Omwana w'emyaka 13 watuuka okugamba nti maama sometimes life is heavy. Aba alina by'ayitamu. So ekigambo ekyo kyakutte ku mitima gy'abantu era ekyaleetedde abantu okuvayo okuliyakitinga n'okutandika okuba nga bakola ku vidiyo eziraga nti omwana ono yandiba nga waali tali bulungi. Abakyala bw'oba ng'owulira nga olina omutima ogw'ekizadde waalibadde nga towaayo omwana wo kumwadoputinga. Omuzungu waba ng'ayagala okulabirira omwana wo amulabirire ng'omwana ono oli naye asobola okuweerangayo ko fees kuba abaana baffe ebiseera ebisinga beetaaga fees. Tekisinga obukulu kubanga ebisigadde maama osobola okutoba. Omuzungu waba ng'asobola okuweerera omwana ng'omwana ono amulese mu mikono gyo ye n'amutwala mu ssomero lyonna n'aba nga ssente newaba zikirimu zigenda ku ssomero tolina kirala kye weetaaga. Naye bw'aba ng'akuggyako omwana wo nti amutwale era kino mukimanye gwo wenna anoonya omuzungu okuyambira omwana wo singa bakugamba nti omwana bagenda kumwadoputinga nga bamukuggyako oyo omwana batakyaliwo. Omukyala ono agamba nti Embase yamugamba bweki nti gwe maama w'omwana naye si gwe omuzadde omutuufu. Oba kiwulyamu enjawulo. Bamugamba nti ye biological mother naye si ye real parent. Si ye real parent yazaala omwana naye si ye muzadde omutuufu. Omwana ono baamumuggyako yafuuka waabali era omukyala ono talina access yonna ku mwana ono. Wabula omukisa gw'alina nti asobola okwogerako n'omwana we ate abazadde abalala kibatalina
emyaka 10 egiyiseewo waba ng'akyali in touch ng'alina connection n'abantu abatwala omwana we tomanya mukama alina engeri gy'akolamu ebintu bye ayinza okumuyambira awo one day omwana oyo n'akomawoku e Uganda nasinkana nnyina temanyi kiyinza okubeera ekibi okuleka ng'omwana oyo amaze kulira ddala ne yeetongola kuba kati kituufu amanyi nti ono maama we so abazadde bangi abali nga abaana baabwe baadoptingibwa ne batwalibwa nga tebaafuna na access yonna eyogera nga tebalina access yonna eyogera n'abaana baabwe so no chansi galina nti ayogera n'omwana nze nno kyendaba omukyalo ono yalibadde akakkana kuba kati apostinga nnyo ku midiya alaga alina ennaku alaga akaabira omwana we singa abantu bali bagwa ku akawunti midiya ye ebigambo oluusi akozesa luganda weewaawo naye basobola okutranslatinga waliwo ekigambo kyeyateeka ku vidiyo emu n'agamba nti nsaba mukama katonda omwana wange aleme kuyiga bisiyaga singa abantu bali abadokutinga omwana oyo abamwine bagwa ku vidiyo ne batranslatinga kira guno omukyala abanga asiiga ensi eri nti erimu abali b'ebisiyaga bangi era aba asiiga abazadde bano nti oba alowooza nti bayinza okuba nga omwana ye bamuteeka mu bisiyaga era komenti nnyingi eziyitanga bagamba mukama ayambe omwana oyo babe nga tebamuyigiriza bisiyaga mukama ayambe omukadde oyo omukyala gwabeera naye aleme kubanga tamwebakako mu kisenge kugamba waliwo endowooza eraga nti abazungu bano we badakutinga abaana bano abaddugavu bwe batwaleyo balina ebintu bye babakozesa eby'enjawulo bimanyi naye okusinziira ku komenti ezigenda mu maaso ku vidiyo z'omukyalo ono abantu bakirowooza nnyo omukyalo ono nze ŋŋamba waabanga olwaliro alina access ku mwana we atandika okupostinga at least vidiyo eziraga ku positive side that nti kale abantu bali wanke ne bali babagudde ku akawunti ye nga bagira because temanyi nti abantu tulina emitima emibi waliwo abannayuganda bali mu America nga basobola okukola research ku famire eyo ne bagizuula oba oli awo ate ne bamufukuutirira ne balaga abantu abo omukyalo n'ebintu bya posting oba oli awo tomanya kubanga ebintu bisoboka mu ngeri yonna oba gwe gyotasuubira ne bamuleetera kati abagakakana nga n'akalembereza kabadde alinawo akoogerako n'omwana we nga kavuddewo bwe weewuunye omwana ono ku myaka egyo okuba nga talina ssimu abaana b'abazungu omwana omuto bebi aba alina essimu ate era we baba ng'abaana bano baboadokutinga nga n'abalala be bayina ababeera n'ono omwana nga nabo bali adopted abo abaana bafuna support okuva mu bazungu abalala famire ezo bazigabirira tebayinza kubanga omwana oyo talina ssimu kwasobola kwogera n'abazadde temumanyi nti era balina ensonga lwaki omwana olwo tebamuwa ssimu ye era waabanga waakwogera n'ennyina nyina alina kuba ku ssimu y'abali abamuodokutinga abazungu so omwana muwala ono ayinza okwekyalira akalimu obuwuka access ebaddewo kubanga awuliza ku mwana we nayo ne bagikaatinga off ebiseera ebisinga tukole ebintu nga twegendereza kimanye nti olwokwata omwana wo n'omuwaayo nti bamuadokutinga batakyaliwo naye woba okimanyi nti olimu omutima ogw'ekizadde nga wazaala omwana oyo n'otamusuula n'osobola bina omwana wo mpaka ku myaka 3 banange toba n'omwana wo manyi olina omutima ogw'ekizadde era singa owaayo omwana wo omutima gugenda kutuuka gukulume gugenda kuluma ng'onoonya engeri yonna gy'oyinza okuddamu okusinkana omwana wo nga tugiraba kifuuke ekirooto eky'entiisa eri obulamu bwo byebyo ebigenda mu maaso ku sayidi eyo kitaddewo maloboozi ga mukyalo ono naye nga obutambi obuweebwa kuba obadde olaba ebifaananyi omwana we yagendera nga wa myaka 3 n'olwaliro omwana we yenkana myaka 13 omulamwa gwa vidiyo eno abazadde bw'obanga muli okiwuli olinamu omutima ogw'ekizadde
abakyala w'abasajja kizibu kya musajja kukwata mwana we n'amuwalira mu adoputinge kizibu ng'omusajja abadde ayagala omwana we naye abakyala tukyendewalibwa mangu opportunities ezisinga zijja naye ng'oluusi ziriko ebintu ebirala ebigenda okugirako omuntu wagamba nti omwana wo mumpe mukwale mulabirire bw'abeera mu Uganda oba olina essuubi nti luliba olwo aludda mu mikono gye naye omwana nga bagenda kumufulumya okumuggya mu nsi muwoli nga bamwadokutinze ng'oli tamukusabye obusabi nti kamukwale nga tolina mpapula z'osayiniza oba n'essuubi naye kasita osayininga ekyo waliwo wayogedde n'agamba nti ebiseera bye batooyiramu omwana nze nali ndi mu bulamu nga nsafalinga kati nendaba omwana wange nga baba bamutwala mu Amerika waliwo fuuca bagenda mulabirira kati ye bwe byeyatunuulira n'atamanya kyekiyinza okuddako kati nga bwe yasanyuka ng'alaba omwana we afunye fuuca bamutwala n'omuwaayo ng'oyagadde mukwano akalembereza k'olinawo okuba nti okyasobola okwogerako n'omwana ono manya nti awo oba okoma tokiteekako nnyo maanyi kukola vidiyo ziraga nti oli munakuwavu kukola vidiyo zikukkuluma wamuwaayo oyagadde sanyuka beera musanyufu otandika okukola vidiyo nga ziri positive ng'osanyuka ng'omwana bw'omusindikira essaala lunaku lumu alidda gy'oli naye bino by'okaba n'okola ki bigenda kuleetera mitawaana mu maaso eyo bijja muleetera mitawaana mu maaso eyo otherwise okuleka ng'okyusizzaamu oba ng'akyusizzaamu ono omukyala naye bw'anaasigala ng'akola vidiyo bwe zityo abantu bajja yita mu comment section balabe abantu be bakomentinga okakana omwana we omuleetedde buzibu omuleetedde buzibu bali bajja laba nga gwe abataddeko akamanyiro kyokka wasali mubyekukola so kino kibeera ekyokuyiga eri abakyala mwena oba abantu benna woba olina omwana ng'omutuufu owulira ng'akulemeredde toba n'omwana wo oba ezisoma ziganye tuula n'omwana wo muyiye ekyokulya gano kwata omwana wo mumuwaayo bw'omuweerayo kaba kalabaayo manya nti abamu eriiso ly'osembayo wano mulabako nga baakatuuka bamututte mu nsi eri gy'atuuse nga yakatuuka bajja kuweereza ku bufaananyi awo ku buvidiyo naye okumalako omwaka mulamba nga tokyaddamu eriyo abakyala bangi nga tebamanyi tebakyawuliza ku baana baabwe okumala emyaka egiwera n'omwana yatwalibwa bw'atyo mu ngeri y'okumwadokutinga oyo omukyala tamanyi na mukisa gw'alina okuba nti akyasobola okwogerako n'omwana we naye ate n'omukisa gw'alina aguzanyisa kati ayinza atinye kennyini okuggalawo oluggi olwo alright abalungi byebyo ate ebiri ku sayidi eyo teweerabira nti amannya n'eddoboozi Maggy omuweerezaawo nga bulijjo ate nga wano oli ku Maggy Kyeyo Initiative Uganda YouTube channel omupya mukwano gwange nyongera okwanirizaako weguba nga gwe mulundi gwo ogusoose okuba nga munange ogwa ku channel eno eno nno bw'obanga channel eyinza okuba nga ekukolera oba nga osubira nti walijjagadde okuddamu okuba nga okomawo okulaba byentaddeyo oyinza okunkomyako kagambo subscribe mukwano okuba nga ate kitambulira wamu bw'omala okuonako kigambo subscribe waliwo akajja akalala kalinga kadde nako bw'okakoonamu obeera ofuuse wanjawulo oba obeera station ku channel eno nti buli vidiyo gyenteekayo esookawo omwana ate nga balake bannagiraba alright musibe bulungi mukama bakumire nnyo atakumira mpeera tujja kuba nga tusinkana mu vidiyo ze eziddako bye bye